This is from Pantilla Musibe muti abalungi abagalwa bekumide ku PJ the news anchor hambanirizaako mu dakiika eno yennyine ate nga mbebazaako gye mutuusaako engalo eyo gye musinziira nga muzi w'enja. Abasuubuzi mu ttawuni y'e Ssemuto mu disitulikiti y'e Nakaseke baaguddemu ekikangabwa oluvannyuma lw'omusuubuzi abadde amanyiddwa nga John Luwaga okuba ng'ate akubwa amasasi misanattuku agaamujje mu bulamu bw'ensi eno. Yo poliisi essaawa eno egamba nti ebakanye n'ogwayo okuba ng'ate enoonyereza abazigu abakoze ekikolwa kino eky'obutemu. Emmotoka y'omugenzi baakuulise nayo. Kikakasiddwa nti abantu abawerako ddala 16 be bafiiridde mu kabenjje ku kyalo ekimanyiddwa nga Nyanseke mu kabuga k'e Muhoro mu disitulikiti ey'e Kagadi ku luguudo oluva e Kagadi okudda e Fort Portal. Akabenjje kano kaabaddewo ku ssaawa nga 2 ez'akawungezi k'eggulo nga kyaddiridde emmotoka ekika kya Fuso okuyingirira emmotoka ekika kya takisi. Mukebere ku bantu bammwe obulamu bwo bwasaanyeewo dda essayidi eyo. So ng'ate mu bufu bwe bumu taxi number UBH not 2E bwetyo eyabadde eva embale ngedda erira nayo yagudde ku kabenjje wali eri mu kifo ekimanyiddwa nga Agakwata Forest awo erira bwetyo negenda maaso okuba ng'ate esaanawo n'abantu abagibaddemu ne bakosebwa okukamala. Mumbere neyo bubenje nzigiriza mbere ng'ate nga banako nawe akatambi akakwatiddwa omwami omu ng'ono hasaawe nali mu ggwanga erya Rwanda naye ng'agezaako okuba ng'ate atulaga butya bwe bateekateeka enguudo zaabwe ekiyambyeko okuba nga obubenje bubeera butono ddala essayidi eyo so ng'ate ewaffe eno si bwe kiri oba oliawo kayinza ottuuka kuba ekikwatako. Gavumenti ng'ate n'abakunyenya ba direva nti bavuga bubi oba badduka speeding yereeta accident basooke barabe ekkubo lino moroka n'obwebeera nfu ekiro oba ogiraba kati ssaawa zino ntaddemu amataara naye ninga atataddemu amataara eno haafu ndowooza oziraba kati kanziggyemu orabe awo nziggyemu wano nzitaddemu wano nziggyemu naye oraba kati ssaawa zino terimu mataara moroka naye oraba era osigala oraba ssaawa zino sitaddemu taara n'emu. Kyembategeeza ezo vidiyo naakazibasindikira emirundi emeka wano siga ndi mu tawuni wano ndi mu kibira ndi mu Nyungwe kumpeera kyenkana eringa Nyungwe mukiraba wano tiwali nyumba siga nti ndi mu tawuni nti oba mataara gali mu tawuni kuva ku booda ekatuna paka ku booda ekanyaru gona mataara saidi y'e Rwanda wano we tuli mu kibira naye moroka n'obwebeere efiiridde ku kubo oli n'obwabeera nga tataddewo yadde karufulekita oba kikoora oba ogiraba ndowooza mukiraba ako kavidiyo njagala bakyeyamaani kasita babeera mu meeting boogere ku mataara g'enguuto afazali n'okuba gateeka awali obuserengeto n'obusozi n'amakoona oba awantu awakwata kalenge ne bateekawo amataara awo kijja kutukoorera nnyo okusinga okutunulira ssente za sipiidi simanyi direva kasita adduka sipiidi asasule $2,000,000 ekya $2,000,000 si kyekikulu nnyo wabona ekikulu era bajja kutukuba fayini za $2,000,000 era accident zisigale nga zigenda mu maaso. Oraba ono n'obwakuba bwebata amataara ng'ali mu kuvuga tigakukosa okitegedde ngoba oraba moroka nga zijja ng'oli n'obwakuba fuuru. Songa ate bwe nkutwalako mu ggwanga erya Canada agavaayo si malungi yassa oluvannyuma lw'abannansi ab'eggwanga ly'e Uganda n'ensi endala okuba ng'ate bongera okuwera ku streets za Canada nga bano bwe baasuubizibwa okusanga embeera si bweri era nga bali eyo bakonkomadde tebalina waakusula oluvannyuma lw'okuba nti munange tebannafuna bibakkirizisa kuba ng'ate bakolera mu ggwanga lino. Bano nno bavudde ne bagenda maaso okuba ng'ate bawanjagira gavumenti y'e Canada okuba nga ebasalira amagezi
mu bwangu ddala basobole nabo okubanga ate bakola ekyabatwala. Weewaawo bangi okunenya bakutadde kuba agent ngamba wano mu ggwanga lya Uganda ababajjeko ensimbi buwanana wakati wa miliyoni 15 ku miliyoni 2 okubatwala mu ggwanga lino oba mu nsi eziringa zino nga babasuubiza nti okutuukirawo kufunirawo mulimu so nga ate si bwe kiri. Ate bo bataata mu ggwanga lya Uganda bagufuulidde ddala omugano okwerigomba abawala baabwe era nga wenjogera poliisi mu disitulikiti ey'e Kamuli ekutta omusajja atemera mu myaka 4 egy'obukulu ku bigambibwa nti yakutte muwala we ow'emyaka 15 n'amufunyisa olubuto. Omuwala ono ali mu kibiina kya 7 ku St Mary's Primary School e Kamuli era ng'ategeezezza poliisi nti taata we yatandika okumukabasanya ng'ali mu kibiina ekyokusatu n'okutuusa lwe yamufunyisizza olubuto ne bizuuka. Omwogezi wa poliisi mu bitundu by'e Busoga Michael Kasada akakasizza okukwatibwa kwa taata ono era n'ategeeza nti amaze ebbanga nga yeekweka kasita yakimanya nti poliisi yali emuyigga oluvannyuma lw'okubanga ate etegedde ku nsonga zino. Wadde ng'okulabulwa kwakoleddwa eri abaami abateekateeka oba balina endowooza y'okubanga ate bakebera ndaga butonde z'abaana baabwe, abamu tebannaba kubanga ate bazikiza era nga bakyagendera ddala mu maaso n'ekikwekweto kino. Wenjogera musajja mukulu omu yali mukaaba ate nga bwagakomba oluvannyuma lw'okukizuula nti abaana bana babadde alabirira ebbanga lyonna ku bonna tekuli wuwe wadde n'omu. Musajja munnange nsaba owulirize ebigambo byange bino. Ku lunaku z'omwezi nga 28 nakwata ebikeberebwako enviiri n'enjala by'abaana 4 mu Kasobo ne mbitwala mu ddwaliro babakebere. N'ekisinga okuluma ennyo bamaama temuli feeya. Maze okumala n'abaana bano emyaka egiwera kati 10, 7 ndisanyulya bwe bantunulako naye olwaleero lipooti gyenfunye empapula wano ze nnina siinaako wadde omwana anfaanana percentage n'emu ninga ate abaana bange mbaagala mbazimbye nga mikwano gyange siinaako n'omu ku baana bano. Byebyo nno esaidi eyo naye nga nnyongera okukujjukiza nti nga tonnaba kusalawo kyankomeredde kena maaso okubanga ate okola tests endala oba emirundi emirala tokoma kugumu ogwo. Jjukira nti ne gavumenti yataddewo laboratories bbiri zokka ze ziba zikola ki zikebera ndaga butonde ezimu ne baba nga ate bazijjako. Kansubire nti ekyo kikuyingira mu kichwa bulungi nnyo naye nga eyo tuvuddeyo tujja kuddako esaidi eno ku mukulu amanyiddwa nga Godfather oluvannyuma lw'okukwatibwa yateereddwa wabula nga omukulu amanyiddwa nga Kakande owazuula amazima bw'atyo yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate ategeeza nga bwe yabadde n'omukono mu nsonga y'okukwata Godfather oba okumuggalira. Weewaawo ne Godfather naye alese ensonga ye gy'alowooza lwaki Kakande yakoze kye yakoze. Bengenda okubanga ate nkulekerakaawo nja kujjukiza nti RNP Services tukyaliyo nnyonnyini ddala okutuusaako entambula gwe agyetaze beeyi eba yakuteesa. Jangu obere nga ate otuwagirako naawe yeetaze okubanga ate weewuunyisa omwagalwawo ne twebaza nammwe mwena abasobodde okubanga ate mutuwagira. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Like, comment and do what? Share. Thank you so much. Mubere bulungi mbagala nnyo mweraba. Godfather abambuza umalu chichi amazima gali ntino nze nasibye Godfather because ne Calvin yankubidde kaawo ngamba Gashumba ali mubuuza ba Frank Gashumba bani amazima gali ntino nze nasibye Godfather because ebigambo Godfather byeyogera byali bingi. Godfather yanvuma nga bwe nfera bakadama nga bwe ndi omufere nga bwe naferanga ne bayiga. Okay, ekyo tekyandibadde kikulu because nali mbigumidde because kino nakimanya nti no kijja kubeerawo era nakibagamba mu abajja bangobera ku YouTube yange nabagamba nti no bali bagezaako nnyo okutondawo olutalo nga balaga nti no program gye twaliko tugiveeko tusigale nga tulowooza nti no nze ne Godfather ffe tulina obuzibu. Some attention nga mmwe abantu abasinga okummanya sawa Godfather attention ya samuwuliriza so naye Godfather yagenda mu maaso n'okwogera ebigambo bingi nnyo
nze byonna bigumira abantu bangi banvumye okusiba buli omusike y'ensonga ate nze saagala nnyo okuleba naye waliwo ekintu ky'otuuka ekiseera n'oteekakoko ekkomo amazima gali nti nze nali nkigumidde naye waliwo vidiyo gye baakola ne Kabaata Calvin yabadde anyinyonyola n'agamba yali ku live eyo then godfather najjamu oluvannyuma najjamu naye vidiyo eyo yampisa bubi nnyo ngavuma bakadama zimalaya zichiri bimalaya amazima gali kyampisa bubi because nze typically nganze omuntu nina ba sisters bange bakadama banji mikwano jange ate I feel like bakadama be banfudde kyendi olwaleero so kyampisa bubi to be honest with you ebintu byange nabadde saagala n'abantu bamanyi mbuuza asibye because nze tekinyamba nganze naye olw'okuba messages nyingi nnyo bali mu kumbuuza ssaawa zino wenjogerera ali ku poliisi emaganjo enkya agenda twalibwa ku poliisi ekawempe ku 5 enkya ntegeeza olwa Sunday Sunday agadde kusiba godfather because musajja alina abaana so kasubire ntayize olunaku olw'enkya babadde batuyise babadde bampise baŋŋamba nti n'omalu ŋŋendeyo nsonyiwe ndabe ntuule wansi aneetondere so kandabe naye ekigendererwa kyange tekyabadde kusiba godfather naye ekigendererwa kyange kyabadde kumulaga nti ebiseera ebisinga toyitawo okuma twogera nnyo ne tuyita we tukuma for God's sake kiyingira mu bulamu bw'omuntu n'ovuma n'okola biki n'ovuma bakadama nga bali malaya bali biki godfather byanjogerako byonna mwabiraba saamwogerako naye saamuvumako. Stuff Ever Uganda, kampani akakasibwa gavumenti mu kutwala abantu ebweru beetaaga abalenzi n'abawala okola emirimu gy'obwa security guard, cargo handlers, cleaners, okola ku bisaawe by'ennyonyi mu ggwanga lya Dubai ne Qatar, osasula omaze kulabako visa. Beetaaga ne ba housemaids, okola mu ggwanga lya Saudi Arabia. Gwe housemaid bakuwa passport ya bwereere, visa ya bwereere ne air ticket ya bwereere. Gwe housemaid olina okuba ng'ova ku myaka 21 paka 35 okumanya ebisingawo kuba ku namba noti 764 174 527 oba noti 74 noti 672 684. Ekyenjawulo ku Stuff Ever Uganda Limited osasula ng'omaze kulaba ku visa ng'ekuli mu ngalo. Seka kigozi ensonga eno nayo etololera ku ggwe okwata ekisajja kyo n'okisiba nga kyonoona amakaago bwe kimala okwonoona amakaago n'okitwala mu kkomera bw'omala okitwala mu kkomera ne kivaayo ne kizuula nti ozitowa nnyo kale nekyo ne kinoonya ani ayinza gwenyinza okwebulizabulizaamu atabimanyiiko ate akitegeere. But some person told me nti okukwata kimazeewo omuntu akakasizza mbu simanya ayonoonye $7,000,000 okukwata 7 million. Someone yagamba nti okunkwata kimazeeko 7 million era ajja kuntwala mpaka Luzira oba Kitalya newe kunaaba kutunda nnyumba ajja kugitunda antwale mpaka Kitalya. So nze ebimu mbiwulira naye sibiwa nnyo time. Nze ndabira ano social media ano mba n'ebigambo naye abansanzeeko mu real life bajja babuulira. Bajja kubabuulira abansanzeeko mu real onabadde ki? Onabadde ki? Siri nnyo muntu wa story. Nja kuvuma ono naye abaramu tebategeere. Layini gyakubirako si yakubirwako simebula gyagiremerako. Layini yange na famire yange kale oba yagijjeewa ate ndaga nti agimanyi nnyo ate si mu saving. Kale wama abadde mbanyumiza omuntu bwe bakukwata osooka n'okkakkana
oyita kulimba nga mtosobola kukwatibwa oyita gamba nga muleta kino nze kutogende so kakkana omanye buli kimu ekiva nze kizibu okuntuukako nga sikimanyi era ensonga egenda okujja nga ngimanyi ekiroto mba nakifuna oluusi nga simanyi wawe kigenda kuva oba nga nkiteebereza era nze nabadde awo nga abasirikale baŋŋamba tukwagala nga mabuuza mu njagazaaki nga banneeyanjulira kaali bonneeyanjulira omusirikale yenna nze omusirikale ne bojja nalweyo ne bojja nakaseke kasooda kaseke buseke noŋŋamba ntukwagala nze gundi mba mu CMI nze gundi mba mu kino nze gundi mba mu kiri nze gundi mba mu kiri nze sikiwa nnyo time kwintwala gyotwala ne bonteeka mu kasiisira nga tekalina luggi noŋŋamba nti eyo poliisi era onsangawo naye bankwata saategeera bulungi byankwasa kubanga kituufu they acted somehow professional ti banneeyanjulira bulungi nnyo ne bantwala bwe bantwala naye ngeno laba ate bantwala ku police post ate nga abantu bajjidde mu bitiibwa bya office nene naye nga bantwala ku police post ne mbabuuza buzibu ki era balwawo okumbuulira obuzibu naye finally namaa nenkizuula nenkimanya nti waliwo bayutuba wano bambi balina kyebagezaako okuluka. It is a stunt, it is a game of YouTubers. Omanyize muntu yasooka ovaayo anji nnyo bankubira okunzijjako interview biki ebimu ku bintu ebiŋŋaana okusinkana abantu abo nze mbamanyi nti bantu bantalo bafuna mu ku ntalo kozingawo ntalo akuba ekibuuzo nga engeri yonna gy'okiddamu ye mukolera n'akinoonyezaako ono n'akinoonyezaako oli n'akinoonyezaako ono n'akinoonyeza kati bale kyabayisa bubi bale bakimanyi nti there are some people who are meant to be nga bobe batu bali so oluvannyuma nakizuula bwe nategedde anvunaana era neebaza bambi abagezezzaako okuteekawo emirimu gyammwe ne mujja nga mudduka besijja kwogera ne bennaayogera ne mujja nga mudduka ne muleka emirimu ne mujja misinde Sekawumalu leero eba Sande yabeera n'abantu bangi naye kigudde waani yajambalidde ku mugongo nadduka omuntu eyasinze okunnyumira eyasinze okunsesa ye bamuyita gundi Akram bbawa gundi Kuluthumu Muzaata y'omu ku bantu abaasookera ddala simulabangako soogerangako naye tandabangako mpozi nga lwali tuyisinganya ng'omu ali ku bigere ng'omulala ali mu mmotoka kubanga omu ali mu mmotoka omulala ali ku bbaasi ne tulabaganako naye simulabangako naye omu ku bantu abaasobola okukuba essimu mugana wange mpulidde ebiguddeko nga kibi nnyo tukoze tutya oli ludda wa sooka otulagirire tulaba wano positi zo ogambye bakutte nga musajja atwalaga nti bambi afaayo nze sijja kubalimba omuntu wabeera mu bizibu avaayo yeekokkola abantu tebalinnya ku poliisi tebakola ki naye nze sirina gwe neekokkola sirina gwe nasuubira atajja ate sirina gwe saasuubira era yajja nti waliwo omuntu yagenda n'aloopa emisango ye ng'agamba nti namwogerako na sharing obutambi bwe ebiri ku poliisi na sharing obutambi bwe ng'akwatiddwa kwa n'obutambi mu fayiro mwebuli
ng'akwatibwa Seka Kigozi district kadhi ku by'okwonoona famire ye. Ku by'okwonoona famire ye naye ate bagenze okundaga obutambi ate ng'agamba mbu simanya alina byayogera amaye saka nnyo okuwa abaana bato budde. Saka nnyo okuwa abaana bato budde. Ate ng'abansinkana baga omusajja yagamba wamwonoonera ebintu bye wazuukusa abantu mu mufere wamwogerako nti mufere wamwogerako nti mufere wamukuba mufere era naye alina bwe yabyogereddeko kuba ku last nenade simanyi nti waliwo complainant asobola okwegayirira ajjeyo omusango. Ku last twamuwuliddeko ng'alina waayogereraawo anoonyako suspect boogere biki nga sina nnyo time ye. Nga sina nnyo time ye kuba nze omuntu yenna atamanyi nsi bwetambula sina nnyo budde bwe. Nze kyobola sisobola kukeera nkya ku makya ne neewuunya kintu muntu kyakoze. Sikeraako ku makya ne neewuunya muntu kyakoze nze kimbeerera leya. Okera ku makya ne neewuunya omuntu kyakoze. Kimbeerera leya. Nze abantu mbamanyi. Abantu mbamanyi network badde kyate. Mu bintu byensinga omumanya abantu mbamanyi manyi abantu. Manyi abantu. Abantu tebabansomesa mbamanyi. Mbalaba wenti. Nze ntunuulira omuntu wenti neŋŋamba nti omuntu ono si mulungi. Ono omuntu ono ayagala kino. Ono omuntu ono ayagala kiri. Ate godfather muyina ogu omuntu eyayisanga nze ku social media kuno muyinako ogu. Omuntu eyayisanga nze ku social media kuno muyinako omu. Godfather muyina ogu era waaliva ku social media kuno. Nze muntu nga n'atanjagala atanfollowinga. Omusange wanagamba nze guys mwagala naye njagala nnyo message ze. Message ze zinzimbye kinene nnyo. Nze mba ne message wano ako omwana omutaata nalaba ku nsi. Temukolera tagisobola. Daddy's boy, mommy's boy. Bamukuliza ku bboto taneetengerera. Tabisobola. Kalize bibaterako nga sifudde nayo. Tekako buteesi. As long as tekihaminga muki muntu. Naye